بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قام من سورة القيامة لا أقسم السين زبتر إلى بيوم القيامة ونقر قيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم السين زبتر إلى بالنفس اللوامة أمويو وقريت بنبولي غبوين يمرين نقض جاكي. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. يحسب الإنسان مفروزا أن لن نجمع عظامه تتولي صبركم عن مقومبكم الزاو. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى ويواو akitwalinga yibwalabi naye tumutegeeza qadirina tulina obusobozi ala an nusawiya banana okubeera ntusobola okutereeza enywezi engalo ze mu bifo byazo kazibeeri nga joyinti ntono nnyo naye ffe tukisobola nga wafadda. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل وبلا omuntu ekimuleetera okuwakanya akhira ayagala yuridu linsanu liyafjura amama ayagala asigale ng'ayonoona ebiseera bye by'omu maaso byakyasigazzaawo ku nsi kubanga bw'ona omugambo okukkiriza akhira ajja kutyaleko kuwonoona naye bw'anaagigaana nti teriiyo omwoyo gwe gujja sitaani ejja kumugaa nti ate otayaki asigale ng'agenda ayonoona. يسأل أيان يوم القيامة. يسأل ولي أبوابوزا أيان يوم القيامة قيامة جدي. فإذا برق البصر مقامين تيامالسو بيقالي بيلقى فقوم السيني مشوانغا. وخسف القمر انجبا نجبواو وموز نجبواو اكتانغالا تاغو. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر رميلانغا بقى انجبا نموز نجبواو نغتبيتا يكا. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان يومئذ ونقول متواجد فوقرا أين المفر ومدكر مولي ردوا مكورون تبولينا بمبيريو ومنtu amaaso ge tegakyali mu kiwanga gakukunadde omwezi bagugase n'enjuba tewakyali kitangaala kyabyo omuntu alinoonya waddukira ng'anoonya obubudamu. Bamugambe kalla neddala wazar tewali buddukiro. إلى ربك يومئذ المستقر. إلى ربك إلكاتونا يومئذ المستقر كنا قولوا وجندوا كبيروا ككرا متبنكر تجينا كتبنكر والله كتبتما كككنا والله جتسجد لما متجيزي وواقوا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان منتونغا مزوك توكا ناسوكا الله لين يرى يومئذ نرنكور بما قدم وأخر إذا يصبر الكرة نيبيو وأخر إذا يجب مقبلنا نغا مزوك فا نغا يسيني واغان سنكتب ما قدموا وآثارهم تجاكوا وانديكا كوبي مواكرا نيبيو بموالي نسونغو كبيرا وقوابيو يدم موالي موافا ودا صدقة الجارية زو زيسيغالا زيكوغوبلنا ودوليبا وفدا. الله سبحانه وتعالى تيغانبا tugenda kuwandiikako tukunnyonnyole bima qaddama gwo kennyini bye wakola ng'okyaliwo wa akhara n'ebyo ebyasigala emabegawo nga gwe wali ensonga mu kubeerawo kwabyo tubikunnyonnyole. Egwe wazimba ebbaala eno empeera zaayo ziizo, gwe wazimba omuzikiti guno, essomero lino, oluzzi luno, biibyo nabyo bikuwerekedde fayiro A ne fayiro B. بل الإنسان على نفسه بصيرة مزما الدلا buli muntu yenna ku mwoyo gwe agulaba bulungi era amanyi bye gukola. Omuntu yenna nga tonnaba kumuvunaana omwoyo gwe guba gwamulaze dda nti oli mukyamu. Singa wano ku lulimi weegaana nti sabbye omwoyo gwe gusobola okukubuulira bulungi nti ku ssaawa 8 tewabadde mu nnyumba gwe gukubuulira amazima. ولو ألقى معاذيرا newankubadde ng'omuntu alireetawo ebiraga okwetonda naye omwoyo gwe yamanyidde ddala ekituufu ekiguliko. Allah yakola omwoyo guno nga mutukuvu tegusobola kukubuulira kitali kituufu okwawukanako n'omubiri gwo gwakolebwa mu ttaka era ebyago byebyo. Naye omwoyo ngeri gye gwaleetebwa obuleetebwa ate bweguba guvaamu era baguzzaayo buzza nga bwe tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mwoyo baguzzaayo omubiri ne baguziika mu ttaka omwoyo ne baguzzaayo gye gwava. Gwo gwava mu kifo kitukuvu era mutukuvu teguyinza butakubuulira mazima. Yensonga lwaki singa kyonna ekiba kibaddewo ne bwe weegaana gwe ogusigala gukulumiriza
kiweegaana naye ekituufu okimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ekisingira yakituwa tosobola okubuuza omwoyo gwo bwe kennyini awo wootudde n'ogubuuza nti ndi musiraamu aliyingira ejjana gusobola okukugamba nti tojja kuyingira jjana olw'okubeera nti ekiwamu eriyo essabo era olwolimanyi oba mu kitanda kyo mulimu abalungu okimanyi ku mwoyo gwo bwe bubuuze bujja kukubuulira. walaw alqa ma'aadira newankubadde omuntu aliteekawo okwetonda okw'ebika ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yadde oliteekawo okwetonda naye omanyi kiki kyewakola. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo ng'agivaako agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا تحرك به لسانك لتعجل به la tuharriku bihi lisanaka qur'anan tonyeenya naye olulimi lwo nga bagikusomesa lita'jala bihi ng'oyagala ogipapira ogikwate mangu. kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam Jibril bwe yajjanga okumusomesa ng'awulira agyagala nnyo qur'an naye n'abeera ng'ayagala okuddamu nga Jibriru bw'asoma ne bamugamba nti ffe tugenda kugirikodinga ku memoreyo ebyolulimi gwe sirika busirisi. inna alaina jam'ahu kugikuŋŋaanya ku mulimu gwaffe wa qur'ana n'okugikuyigiriza ogisoma. فإذا qara'naahu bwe tuba tugisomye nga Jibrilu owulira agisoma fattabi' qur'anahu bwe genda ng'omugoberera mu nsoma ye nga osirise. ثم oluvannyuma bw'onoomala ogitegeera ng'ogikutte bulungi inna alaina bayaanahu okukunnyonnyola bye tubadde tuluubirira mu buli nsonga mulimu gwaffe. kalla mazima ddala abantu abo bal tuhibbuuna Allah agamba ekibagaana okukkiriza qur'ani eno tuhibbuuna al-ajila mwagala nnyo obulamu bwakiyita mu lujja buno obw'obwangu watadharuuna al-akhira ne mulimu okukolerera obulamu buli obwakhira nga bwe bulamu obw'olubeerera. wujuhun naye mujjukire nti feesi z'abantu abamu yawmaidin ku lunaku olwo naadira zigenda kubeerangako essanyu. ila rabbiha naadira ng'eri katonda waazo gye zitunuulidde feesi ezo ziraba Allah waazo nga ziriko akamwenyumwenyu essanyu. wujuhun ng'ate eriyo feesi endala yawmaidin ku lunaku olwo ezitaafayo okukolera akhira nga zizikolera buno obulamu bwakiyita mu lujja baasora zigenda kubanga zeekalye nga zisibye emitaafu. tazunnu an yuf'ala biha faqira nga zirowooleza ddala oba nga zikakasa an yuf'ala biha nti ekigenda okuzikolebwa faqira nti kigenda kubendula n'enkizi nga zikakasiza ddala nti ku luno ennamusa etuuse ku nnyoge. la nedda idha balagati taraqiya mazima ddala singa omwoyo gw'omuntu guliba gutuuse mu masaabiro oba mu magumba gano ag'omubulago. waqiila abantu bajja kugamba abakuliika ebbali abakujjanjaba man raqiya ani asobola okuvumula ono omulwadde waffe agenda. wadanna n'omulwadde yennyini atuuka okukakasa ng'awulira abantu be balaajana mu ddiiro annahu alfiraaku mazima olwaleero nteeka okwawukana n'ab'eŋŋanda okusinziira ku mpulira bye mpuliramu. waltaffati ssaaqu bissaaqi entumbwe nedda ku ntumbwe ng'egisiibula. ila rabbika yawmaidin almasaaq naye ng'eri katonda wo olwaleero gye bakutwala yogayoga ye wali ekiwumulo. osooka ogenda olaba onnyonnyole weeyisa otya ku dduniya. wali mu baakola obulungi lipoota ye egamba ki? wali mu baakola obubi lipoota ye kutwalawa? fala saddaka musajja oyo abadde tali mu bakakasa lunaku lw'akhira wala salla abadde tali mu basaala walakin naye kazzaba watawalla abadde mu bantu abalimbisa amateeka ga Allah n'abeera nga agakuba amabega. ebintu bino byonna abadde abirimbisa abadde tabeera nga asaala abadde tafaayo kukakasa bintu bino. Allah subhanahu wa ta'ala agamba summa dhahaba ila ahlihi abadde ng'agenda eri abantu be. omusajja oyo alimbisa amala okulimbisa Qur'ani amala okulimbisa abawali ne bamusomera n'agenda eri abantu be
yatamatta ng'agenda yenna yeegaziyagaziya yeekandagga ng'agenda yenna azimba ng'alaga nti bibadde bamusomesa bibadde tibisaana kugambwa muntu afaanana nga ye bamugamba awula laka fa awula okuzikiriza kyekikusingerako kuno ku nsi fa awula era kyekisinga obulungi gy'oli okubeera nti Allah akuzikiriza summa oluvannyuma ng'ovudde ku nsi awula laka okuzikiriza kwe kukusingirako obulungi fa awula era okuzikiriza kyekisinga obulungi gy'oli bw'atafaayo kubeera ng'owuliriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi ekikusingirako kubeera nti Allah akuzikiriza n'obusungu bwe ate ne ku akhira obeere ng'ekikusingirako obulungi kuzikirira kubanga gwe weeyisiriza ddala ng'ensolo kuno ku nsi ng'olowooza nti tobeereko mateeka gakufuga eno ensi kwe tuli efaanagana n'ennyumba buli nannyini nnyumba abeera n'amateeka ge bw'akugamba kino kikole bw'oti oteekwa kikola wano tuli bagenyi enju gye tuliko si yaffe naye nannyini nnyumba alina amateeka g'ayagala tugoberere n'enneeyisa gye tulina okweyisizaamu mu nju ye naye gwe bwe weeyisa nga bw'olabye kiba kitegeeza oba osaana kugobera ddala wakaawo oba osaana kuvaawo mu ngeri ey'obusungu obw'ekika ekya waggulu n'omuntu yenna eyeeyisiza obubi ku dduniya kuno ekimusingirako obulungi kubeera nti omusabira Allah amutwale nga bw'anaaba ayagadde era n'olwasira amutwale nga bw'anaaba ayagadde nga tuvudde wano amuwe ekyo ekimu kyamu kuba nti yategeera bukulu bw'oyo yamuleeta mu bugenyi bwalimu ayahsabu linsaanu baffe omuntu alowooza yutraka suda nti ajja kulekebwawo nagalaale kulya butaala nga taliiko mateeka wano ku bugenyi bwaliko alam yaku nutfatan teyaliiko lumu amazzi min maniyin yumuna amazzi ago agavaamu muntu agazaala n'agabeera nga esiteegi ey'obwamazzi agawumulira mu nabaana yagivaamu ثم oluvannyuma kaana alaqatan n'afuuka ekisaayi mu nnaku 40 fakhalaka Allah n'amutonda fasawwa n'amwenkanyankanyanga bw'ali kati olwaleero فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الله نامكرمو نامجمو بسجة نامجمو بشارة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر أو يتريا إناماني على أن يحيي الموتى قصروا كل زواب أفا بابانغ الله سبحانه وتعالى انتم يوربيري بيري يقولنا كوب ينزا bw'agamba nti nja kuzzaawo tasobola kuzzaawo omuntu yenna yazimba ennyumba n'aginyiriza bulungi naye bw'ebeera enfunda n'agamba nja kugimenyawo ate enzimba ennene esingako wano bw'omuwakanya gw'oba totegedde bulungi eyatandikawo aba alina obuyinza aba alina obusobozi okubeera nti asobola okuzzaawo ekintu ekyo kye yatandikawo